Amos. Ne wannaye Ssemujju. Representing the same government that has taken you to court and accused you. Your colleagues are going to be denied bail on medical ground that immediately they grant you run into parliament and begin transacting business. So the procedure issue, because you see, I have been in court myself. Court can't grant you temporary freedom for medical reasons and to defend yourself. And the next day they are seeing you in parliament. I know you just don't want Honorable Lugoloobi, but you are the man of the system. What will the others do who appear there? They are going to say, you guys, you come here and lie. So can we advise Honorable Lugoloobi to go to hospital? My lord, I wonder. you finish, Ssemujju. We transact this business, Madam Speaker, without him. You. Sooka olindeko tulako wansi okimanyi nti ekyo mu ggulu w'okyogera eggulu lyonna oba owemudde. I see you very active representing the same government that has taken you. Naye Ssemujju yeetaaga tumukolemu ekibumbe. Abeesobole. Tuteeka awo ku kuyinizibwe ku kkubo lya Pulezidenti Museveni ery'omu ggulu. Agere bayira obufiiriza abantu kati kooti emulaba ali mu parliament. Kale kino Honorable Ssemujju kyeyayogeddeko kibanga hafi kugamba nti oli mulwadde ate naye ku ebifaananyi nga oli Dubai. I know. Kakati ffenna abandi agadde tulwale tugendeko embalala. Okufuna sikirivu mutambulemu. Banaanika okuzituma. Mukwano hafi kyakola mwakiraba mutulimbalimba kati wano olaba recommendation ye Canada tekyayita ku TV eno. Abasooka genda. Babyonono. Abasabye okgendako e Canada tebakomyewo. Era oluteekamu olupapula lw'e Canada bwe kacwa ng'amasimu gavuga. Okuva w'otandikidde paka mu ggulu. Olutera olupapula lw'e Canada. Olana ye Dubai bagamba toyiteko Canada. Oyinza oyitire Canada n'omaliriza ng'oli Dubai. Naye Ssemujju bannange atakutya nze gwe ntya. Kale tuweeyiddako. Tuvaako obulamu tebuddangamu kutereera. Si ekiwo tetunnamanya baamuttira ki baamutta kwogera ku bantu naffe abo tubamanye tuleme boogerako bikyatusobedde.